naye omuyaga gye gwava tetwamanyayo ne biyuwa ebintu byaffe ne tukola loosi emicere ne gijjula omusenyu buto n'abuukira mu bbanga enkoko ne ziyiika abantu abaalimu ne bazizanyirako ne balondalonda funa ne tukola loosi nganze na fightinga miliyoni zange zagwa nasuubula ebintu byange bingi ayisi enkoko nasuubula enkoko 12 mitwalo 2.2 safuna kuya $5 tena zange nezipwa pleta yankuba nagweri najenda kabanda mwami kabanda tetwandiyambibwa omutegesi yadduka twamuwa sente zaffe tusiima bongerwa amanya gange nze John Kabanda chairman wa New Generation Traders chairman left behind promoters ensonga tulese wano enjego yagwa enjega yagwa ng'ennaku z'omwezi 10 erugogo mu cricket oval mukimanyi bulungi eggwanga lyonna okutwaliza awamu tiga 10 waliyo show ya Chameleon gwanga mujje kati sheeyo mubamu abasuubuzi bano bola baba babeera batunda ebyokulya abatunda ebyokunywa n'ebirala ku lunaku olwo bano baali basasudde ebifo bamaze okugula zichipusi enkoko era nga bwolaba kyanaku nti show bajongerayo paka nga 24 ne batagamba nti yankya gyebyagwera bantu ne bawanjaga ne bakola batya ne banoonya natuukawo nga miranga nakwazirana banja abamu tebali wano kubanga bakolera ku country bava wala ne tuyayanaawo nemba wandiika nendaba ebintu byabwe byali byononeddwa era nga boolaba emabega wali bwe kyaggwa ne tulyoka tukola enteekateeka eno ey'okumiitinga olwaleero ekituleese wano kwe kuwanjagira gavumenti eyamba abantu bano bali bubi nnyo kapito bwe bakozesa yenayina yasaanawo abamu nga bwe mumanyi bewola mu busako sako ez'enjawulo esente baali bazeewozebwewozi ne bagenda bakole enkeera bagende basasule kyannaku esente zonna zaatokomoka ne ziggwawo n'otunuulira omutegesi yatambula butambuzi n'agenda nga tabagalinze bantu be basooka okusolooza n'empulira ennaku etagambika mu bantu bange bano nga balajana kwe kusalawo ne tujja tuwanjagira gavumenti eveeyo eririra abantu bano kyekyateesawo ministry ey'ebigwa bitalaze twabanoonya nga tetubalaba naye mu bwangu ddala ng'omukulembeze nali nina okubaako nekyenkola so ministry eyina okusitukiramu ekulemberwa Nabbanja tubawanjagira prime minister Nabbanja vaayo abantu bano bafune sente mu bwangu basobole okukola nga 24 genosali musale tukuwanjagira vaayo abantu bano bafune obwenkanya abo abali eyo aboogera ABCD nakiba n'abantu baavu nnyo kyekiteesawo gavumenti zirwanirira abantu baazo enkoko zaavunda zagwawo emmere bayiwanjiwe n'ebirala tusaba obwetoowaze obw'ekitalo gavumenti etekingova ejje eyingirewo abantu bano basobole okusasula busako gye bajja essente ezaali ziguze ebintu ebyo bingi nnyo enkoko yavunda ennyama yavunda chipusi zago emmere eyo nayo bayiwanjiwe ekyali erugogo abantu bayayananga buli omu adduka bibye tusaba prime minister vaayo bamember of parliament mwena muveeyo speaker wa parliament muveeyo mwenna mwogere ku nsonga eno abantu bano mujje mubayambe tebalina kyakulya tebalina kyakunywa nga bw'obalaba bafune sente zaabwe baddemu bakole minister for disaster kyekirondesa ministry eyo nebaawo ekiteesawo gavumenti kwe kulabirira abantu bano babeere nga balamu babeere nga balina security
babeere nga tebakosebwa mu mbeera bweti. Mujje buli muntu yenna ayinza okutuyamba, General Musale, tuyita Prime Minister Nabanja, ne President yimukiramu. That's why twakulonda ne tukuteekawo. Ffe ng'abasuubuzi tuli mu kudaajana wano jona luli, twagala buyambi abantu bano basobole okubeera amayumba gaabwe nga tebalina bye bataataaganya. Nga 24 Yesu egenda okubeera erugogo, kati mwagala badde erugogo basuubuze eki? Abantu bano bangiko baweranga 106 awo, lwakuba abamu bava wala kati bajija Mbale Mbalala wa naye bano be basobodde okujja okubeera wano. Tubasaba nga gavumenti mujje muyamba abantu bamwe, mutekinge responsibilities zammwe. It is time to help these people. These are traders, these are small traders, but we have to help them. Kubanga kyekyabalondesa ne mubeerawo. Ekibuuzo kyange kyamaanyi mwatuddeko nannyini show. Nze ng'omusuubuzi manyi kyayitamu, lwakuba yadduka buddusi misinde n'agenda, naye toyinza mugamba nti jangu okole ki oliyirira abantu bano. Gavumenti kigikakatako ebyebigwa bitalaze ministry ejje eyingirewo eriyirira abantu bano. Ate ekyo kyenjogerako tekirina kutwala bbanga ddene. Obutasukka wiiki eno abantu bano balina okuba nga ssente bazifunye bagende basuubule bye bagenda okukozesa mu show nga 24 buli njega bweti bwegwa gavumenti erina okuvaayo eriyirira abantu bano. That's why tusasula emisolo. Era ye advice gye nali mpa URA nembagamba nti mu mbeera y'okusolooza emirimu eno musaidi ey'ebivulu birala enkuba yatonyera eddakiika 3 netta emiliyoni 800 ku kawumbi k'essente musaidi yasyo. Kati toyinza kubanga osolooza abantu bano ng'olowooza nti buli lwanaakola ng'agenda kuba afuna bufunyi. Omulimu beetaaga ogusoma bagutegeere bulungi olwo balyoke batandika ogusolooza omusolo. Ekintu ky'okuliyirira abantu minisitule ekigirondese ebigwa bitalaze kino kiba kigudde nga tekyalaze. Kati abantu bano bo tebaliko question yonna balina kuliyirirwa. Tewaliwo nakwebuuza ku muntu yenna ku nsonga y'okuliyirira abantu baffe bano. Ate balina okuliyirirwa mangu nnyo. Tubadde tubalaba ebuduuda nga mutwala obuwunga n'ebirala. Kati bano balaba basimolo kisikeero. Alla mulina okudduka emisinde obutasukka nnaku kusatu nga ssente bazifunye bagende basuubule basobole okuteekateeka olunaku lwa 24. Kati se entono ezibadde zibeerawo eyo ebbali essaawa zino tebakola batudde butuzi kubanga kapito yenna yakola ki yasaanawo. Kano ke kaseera gavumenti ejje etasaba okusaba kwammwe singa tekuddibwamu mu nnaku 2. Okusaba kuno singa tekuddibwamu mu bwangu as possible. Era nga bw'obalaba ku luno tugenda kuyita n'abo abali ejjinja abali Embaale tubabatwalire bo banoonye ekyokubakolera. Tujja babaleetera maofisi gammwe abo mubalinde singa temukikola mu bwangu. Ekibuuzo kyange ekirala ogambye temunabatuukirira mulindemu katono tayimu yamwejja. Ekibuuzo kyange ogambye temunabatuukirira neyali nannyini sho ate nga waali ate nga ssente gwe mwali muyina osasula okukolera mu kifo gwe twasasula oba gwe mwasasula. Lwaki muddukidde eri gavumenti nga ate temusose kunannyini sho? Yabadduka nanti wulira ekibuuzo kye tubabuuza kyegenda obabuuza. Ng'oddukira eri gavumenti nga gwe oyo si gwe tuvunaanyizibwako weewaawo twamusasula. Era nga 24 ow'ekivulu tagenda kuddamu kutusasuza ssente endala. Tugenda kutwala lisiiti tuyingire tukole. Naye bye tugenda okutundamu bye byayonooneka. Bye tugenda okutunda mu sho bye byayonooneka. Kati kyetaaga gavumenti kubanga yevunaanyizibwa ku muntu waayo ejje kompaseetiye. Ono omutegesi talina buzibu era naye lwakuba yakola ensobi n'adduka misinde
ne gwe twawa ssente wano namuyise adduse agenze kubanga amanyi nti ebibuuzo bingi ebigenda omwolekera kati adduse yagenze naye tewali buzibu byo gavumenti kigiddira kubanga ono omutegesi n'omuyimbi si be baayita ate enkuba kyekiteesaawo eri minisitule gye nayogeddeko gange bampita wabalya lwekyo nze ndi venda mu bivvulu tuzze wano nga tukaabirira gavumenti twayonoonebwa ebintu byaffe bingi twali tugenze mu show ya Dr. Jose Chameleon netuteekamu ebintu byaffe bingi naye omuyaga gye gwava tetwamanyaayo ne biyuwa ebintu byaffe ne tukola loosi emicere ne gijjula omusenyu buto n'abuukira mu bbanga enkoko ne ziyiika abantu abaalimu ne bazizanyirako ne balondalonda funa ne tukola loosi omutegesi twagenda okutuuka ng'omutegesi yabagize nga yaddusedde emisinde tumutuukire tetwamulabako wadde okiwulira era n'omuntu mwenyini era ategeza ekivu yagenda okujja ne tumulaba bwetu teyalina kyeyatuddamu eyagala bwogeze nti kyesaliddwamu naye nga talina kyatuyambye bannange gavumenti mutuyambe tuli bubi ebintu byaffe byonna byanoneka twafiirwa ssente twafiirwa kapito yateeka musajja omwomu yaba ayogera kati biki bye mwogera ng'ono ayogera oli ayogera kati nyabo nze nali wa chips nali wa chicken nali wa fried fish nali ne pilau nalina omudaala ogu gumu nateekamu miliyoni zange 11 naye nagenda okuvaayo nga n'emitwalo 10 siginakuba twali tunabatandika kukola twali tumaze obitegeka tusiise enkoko tusinfumbye pilau bitemu binene twatuuka awantu embuyaga we yajja tenti zonna zakuba flying pan nga zibuuka mu buzi mu bbanga bwe ziti twagenda otuuka emice ne gijjula amazzi ne gijjula omusenyu nga toyina nosobola obega bwoti n'oguwa omuntu nti gulye naye bannange tulajja na gavumenti etuyambe tuli bubi tuli mu zilooni twajjayo looni abantu batubanja batwasingayo amataka gaffe okufuna looni ejjeyo erugogo bannange batuyambe twagenda ng'ennaku z'omwezi 10 mu kivulu kya Chameleon nga 10 erugogo collect ovo twayingira twasasula ssente tukubira omulanga gavumenti ebintu byaffe byonna byafa batata mutuyambe twagenda okunoonya omutegesi yatudduka buddusi nga tumusasulira ssente zaffe ezaali siiti era tuzirina teyajja yadduka nga tetutumulabako mwami Kabanda bwe yaviira eri n'atuyamba n'alaba ebintu nga tukaaba nga nze na fightinga miliyoni zange zaggwa nasuubula ebintu byange bingi ayisi enkoko nasuubula enkoko 12 mitwalo 2.2 saafuna kuyadde olwataano sente zange nezigwa puleta yankuba nagweri nagenda Kabanda gavumenti singa yali mwami Kabanda tetwandiyambibwa omutegesi yadduka twamuwa sente zaffe wali otaddemu ssente mmeka nali taddemu obukadde 9 n'emitwalo 7 nga kuliko nezaali siiti tetwasasula lisiiti omutegesi ono yatendalinga yatenda yatujjako lisiiti mukyala ajja teyeyabadde wano nga yekalakaasa adduse twamuwa lisiiti obwedde avuma buvumi obwedde avuma buvumi atubwedde atuvuma buvumi netugamba fe twakusasula nga tudduka tetwakulaba twakunoonya olwategeera gwatudduka nga tumuwadde sente zaffe tusasudde lisiiti sente nyingi tusasudde tiketi mitwalo 2 tuyingidde sente nga mpitirivu nnyo tetwatateekamu nateekamu sente zange empitirivu saafunadde lwata n'ebintu byaffe byayonoonesala tusaba tukubye omulanga gavumenti etuyambe etuwe sente nga 24 tuddayo tukole obutasuuka bwekyememu emidaala buli omu alina omudaala gwe yasasula nasasula emitwalo 3 abamwana abamu bukadde nga 2 mujasula mulwaki tulina siiti zaffe tulina siiti naye tetulina ssente zakozesa tukubira omulanga gavumenti mutuyambe okay naye mugenda tulaga ku lisiiti ezo
abalinawo ko ku lisiti kaya ate mugambira lisiti alinayo lisiti tandika nyabo amanya go na biki biwali okola amanya gange zena kazibe Sofia amanya gange zena kazibe Sofia nalinga tikisi koko mchele na business yona yana sasa nfuna kuyambe ekikumi nataka mu obukadde bwange buna safi natuyambe ekikumi akuwanga kano omukyala atubiseeko enkuba etonya adukira mu mmotoka olekubeera mwami kabanono tuyambe gavumenti tuyambe tunajana gavumenti tuyambe enyumba bagenda kunkoba mwe abaana batudde oba omusajja mwenali mbesitigirako gavumenti tuyambe aleke kubeera mwami kabano twali tubonaabonaawe yetuyamba gavumenti tuyambe nitulwasiwabirira mutu wetuze ewaka gavumenti tuyambe tulajana mayumba bagenda tukoba omusajja kyabadde ne lisiti waba wali azii omusajja yabadde abamu okwogera emitwalo etaano yokusimu mukikwata olaba nabo ebyuma babyerabira kati ate empewo yasobola okusula ebyuma lisiti bwatoba tetwalabako omutesitesi tetwamulabako tetwalabako ku miti yenene yatuyamba twatanga okubeerawo nga bavenda twesaba transport atuzza gye twavudde buli omu ng'asaba munne nangampaayo ezintu buli muntu ng'asaba munne nti bumpe ezinzizaayo netubeera Mr. Kabanda najja n'atusanga ku midaala nga tukaaba n'atuyamba n'atugamba buli muntu gwogendera ssente mmeka n'atukwatira ssente ze yatuwanga buli omu ne mugamba ngendera bwezi n'atuwangayo ze tusobodde nga tulina ze tulina ne twongerako ne tukomawo kati essaawa ya leero Mr. Kabanda yatukuŋŋaanyizza okutuleeta wano ku papapo tusobole okufuna obusobozi obusobola otuzza erukako nga 24 tukole tuzze abaana mu masomero kale tweyanze amanya nze Sowedi Matende tulewane amanya nze Matende Sowedi tulajanja gavumenti etuyambe kukire byagwawo tebiraza omuyaga gwajja ne gwonoona ebintu byaffe ebintu byonna byene birika display zaffe zamenyeka kyapati ebintu byonna twabifiirwa so kati tusaba gavumenti tuzze wano okwekubira enduulu omulanga gavumenti etuyambe kubanga twaffe twali tetunazaayo baana baffe ku ssomero nga tubaze kasente kajja mu kivulu ekyo naye tetwasangayo tetwalitegeera buli kimu kyasasika mwami Kabanda ye yatudduukirira n'atuwandiika amannya ffenna omutegesi w'ekivulu yali atudduseeko yali taliiwo ng'atudduseeko nga tetulina wakuddukira ye najja n'atuwandiika amannya